Abatuuze nga bali wamu ne poliisi e Nakirubi mu disitulikiti y'e Kayunga badduse Jambwa okwesogga ensiko okuyigga omusajja akakkanye ku banne n'abatemaatema. Ayiggibwa ategeerekese nga Kiwanuka Richard olumaze okutema banne babiri n'ateekako Kakokola Tondeka nnyuma. Abantu babiri yeefudde okuba omugwi w'eddalu. Kati tuli ku muyiggo mu kyalo Nakirubi tumunoonya. Tumufuna tumukwase poliisi emutwale. Omusajja abadde ayitawo ng'ali ku kagaali nadda emabega n'ejjambiya n'asanga bali abasajja abadde bali kutema ali eri emiti n'abatemaatema n'adduka n'agenda. Basowali eri tuli ku kkubo najja n'atwetegera tuweza oba muntu wakukyalaze kusaba kuki ku nku donfe ne twewunzika ngenza okuddamu obulya kwanza abadde asembayo eno gy'abadde abadde eno nga nsembayo abalabe basano babiri n'atema nga wagamba babbi b'enku babbi kati abadde alumanze n'enkola ki n'embuuka nazaako 10. Atemeddwa omu ategeerekeseeko lya Ibra n'omulala lya Joseph nga babadde mu kutema miti gya kalitunsi omulimu ogw'abaleese. Emotoka amaze otikka emiti netwalayo emiti ewaka bo babadde okukuba nga bebase ku kibira kye twaguze musajja avudde eri nembagako n'abatemaatema namutema ejjambiya wano omulala wano n'omulala n'amutema wanene bo omu tetumanyi oba yanaawona kubanga gwatemye wano kubanga yagwasookeddeko yamutemye wano n'asigalawo wansi era yabuddewo ng'ali bubi nnyo amutemi wano n'amaana amutema n'omukono guno kati omulala amutemye omukono guno gwennyini. Ekigendererwa ky'omutemu ono tekinnaba kutegeerekeka. Temi abagamba nti ababbi b'enku nga babatema. Ssentebe w'ekitundu kino Juma Muteeguya alaze okutya olw'ekikolwa kino kyagamba nti kitadde ekitundu kye ku bunkenke. Abantu bayingira amayumba kuba nali nkiwuliddeko kangulumira omusajja yatemaatema abantu n'abatta kati chance ennungi kumulaba bwe tuba tetumulabye era abantu olwa security ngenda balagira bayingira amayumba. Oluvannyuma tukitegedde nga kubaddusiddwa mu ddwaliro omu afudde. Ababiri ku be batemye omu afudde naye era ffe tukyali ku muyiggo gw'okunoonya ono agambibwa ng'omutemu tetunamufuna. Omulambo gw'omugenzi Ibrahim gwo guli mu ggwanika era nga postmortem etandise okulaba ng'ekolebwa. Poliisi oluvannyuma ekitegeezezza ku lukomo lw'essimu ng'omusajja ono bw'emaze okumukwata. Ono omwami Kiwanuka Richard tumuyina mu kaduukulu kaffe wano e Kayunga tumaze kumussaako omusango gw'obutemu era nga ssaawa yonna ajja kuba nga atwalibwa mu kkooti awere n'embe n'emisango